Ugandan lifestyle gwe mukutukooli yonna gyamusinzira okubeera nga mugoberera amukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kati eggwanga likeeredde mu mawulire ga ntiisa mutabani w'omugagga Sudhir Ruparelia afiiridde mu kabenje. Omwana we Rajiv Ruparelia ekituufu kiri nti tasobodde kubeera nga asimattuka kubanga emmotoka olwefudde bweti n'omuliro ne gugenda maaso n'okubeera nga gugikwata yonna negenda maaso n'okubeera nga esaanawo. Akabenje kabeereddewo ono abadde ava mu bitundu bye yeekajjansi ng'ayolekera ate eno emunyonyo. Kati kaakati ono asobodde okubeera nga atuuka ku roundabout awo yeebusaabala awo ku flyover butereevu awo tasobodde kubeera nga asukkawo. Kati poliisi esobodde okubeera nga etuukawo mu bunnambiro era basobodde okubeera nga kitegereka kati emmotoka eno ebadde ya Rajiv Ruparelia. Basobodde okubeera nga baleeta mwattu ekimotoka ekyabazinya mooto ne bagamba katuzikize omuliro naye nga tebakyalina mwattu kyebagenda maaso n'okubeera nga bataasa. Ono abadde yafuuse dda embuyaga ezikaza engoye. Kati kaakati emmulaba awo ku flyover ey'obusaabala awo ku bitaala awo ebyo nno bisangibwa eyo e Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti ey'e Wakiso. Omwami ono bambi ekiviiriddeko emmotoka yo okubeera nga mwattu etomera tekinaba kubeera nga kitegeerekeka. Kasooke nkunnyonnyola nga bwe bibadde. Kati kaakati nga tusinziira ku mwogezi wa traffic police amanyikiddwa nga SP Michael Kananula, ono ageze maaso n'okubeera nga ayogera n'agamba nti eno ennamba oba emmotoka mwabadde ebadde UAT 638 kati ono mugenda maaso n'okubeera nga agibeeramu asobodde okubeera nga akoona ka pavement. Kati bw'akoonye ka pavement akali ebbali butereevu n'agenda maaso n'okubeera nga ayingirira roundabout. Bw'agiyingiddemu bw'atyo n'asobola okuba nga emmotoka ye eruuzinga control n'aba nga takyasobola kubeera nga agikontrolinga emulemeredde butereevu n'egenda maaso n'okubeera nga yeefuula awo tasuseewo. Njagala kukubuulira nti bw'otunuulira Sudhir Ruparelia abamu ku baana be abadde basuubira okuba nti nno bandimuddira mu bigere, ono Rajiv abadde ku mwanjo nnyo era nfunda nnyingi nnyo zetumulabye nga avaayo munnange okwogera ku lwa kampuni ya kitaawe era bintu bingi nnyo byasobodde okubeera nga aggusa bano ababiri waliwo ne muganda we omulala omuwala. Ekyamazima mu mawulire tubadde tubalabamu nnyo naddala nga balina ebintu bagenda maaso n'okubeera nga batambuza naddala ebirimu ebyo charity n'ebirala bingi nnyo. Abasinga obungi mumujjukira walire ku mulembe gwa Fresh Kid. Ono y'omu ku bagenda maaso n'okubeera nga bamwaniriza ne bamugamba jangu tukuwadde basale ku Kampala Parents emmotoka esaanyeewo. Kati ate amwattu newankubadde abantu abamu balina engero ze bagamba nti ennyanja etagimanyidde, ono naye oyinza okukyewuunya abadde muvuzi w'emmotoka ez'empaka nga muvuzi ew'emmotoka ez'empaka. Kati kaakati mu mbeera nga bwebadde omwami ono bambi ye muntu abadde tawulirwangako nti oba kino oba kiri ekikyamu ye abadde atambulira mu layini okuleka nga waliwo ebibaddewo munda eyo naye ffe mu maaso ge wabadde tewaliiwo kikyamu nnyo kiriwo. Kati njagala nkubuulire nti era wetwogerera yabadde managing director owa Ruparelia Group. Kati eno Ruparelia Group amwattu wano mu East Africa eyina ebintu bingi nnyo byekola. Mu bino mulimu banka ya Crane Bank egw'omwo mu Ruparelia Group, Crane Bank. Mulimu insurance ne mubeeramu ebyamasomero. Mu byamasomero kugambe ku Kampala Parents bwe twogera ku university mulimu Victoria University. Eyo ya mukulu Sudhir Ruparelia. Ne rediyo ono abadde nabyo abiyingiramu nnyo. Lwaki? Sanyu FM yaabano, Sanyu FM yaabwe ebyamataka nga babirimu, okulima ebimuli, hotels ez'enjawulo nga nazo amwattu mwebali ate olowooza Speak resort eyo ey'Emunyonyo nayo y'abakulu baneeno. Kati ono yabadde managing director nga buli kimu kituukira wuwe naye Katonda agambye munnange ekiseera kyo kituuse. Kale kibi nnyo, kibi ddala twongera okubeera nga tusaasirako omugagga Sudhir Ruparelia. Omwana we Rajiv bw'atyo bw'asobodde okubeera nga akafiiramu.
kati ono waafiiridde kiraga nti abadde atemera mu gy'obukulu 35 lwa nsonga yazaalibwa mu mwezi ogwa Gatonnya January ennaku z'omwezi 2/1990 tabadde mukulu nnyo abadde musajja mufumbo era nga amwattu yawasa omukyala amanyikiddwa nga Nahia Pagram oyo nno ye mukyala we kati namwandu yagenda maaso n'okubeera nga aggraduatinga yasomera ddala yasoma financial management era yagenda maaso n'okubeera nga bino abisomera mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London ku ssomero limanyikiddwa nga Regent's College eyo gye yasomera kale nekiragira ddala nti omusajja abadde muyivu nnyo nnyini ddala abadde munnabyamizannyo ng'ayagala nnyo omuzannyo ogwa rugby ogwo omuzannyo nagwo abadde agwagala nnyo kossa n'akazannya k'abagagga golf naye ng'amutegeerera ddala bulungi kati ebiriwo biraga nti nno mu mwaka gwokka ogwa 2016 yagenda maaso n'okubeera nga atondawo emirimu 300,000 mu eyo Lupareria Group yokka emirimu 300,000 kale nekiraga nti nno ono omusajja ageze maaso n'okubeera nga akafiiramu ekyamazima abadde wa mugaso nnyo eri eggwanga erya Uganda kati kaakati era bayina Lupareria Foundation ono abadde mpaji nnene nnyo mu eyo foundation nga bafuba okulaba nga bayamba naddala abantu abo amwattu abataliiko ayamba kale katusabe omutonzi omwoyo gwe agulamuze kisa kitalo nnyo kitalo ddala.